Ssaabasajja yakulaba tomanya ate era ayinza okuddamu n'akuwa omulimu omulala. Ebyokulabirako bingi nnyo mu bantu abawumudde, ne basigala nga bakozi, ne basigala nga baweereza eri obwakabaka, ate Ssaabasajja gy'abalira ate n'abawa obuvunaanyizibwa obulala. Ekyokulabirako ne Katikkiro waffe we tulina Charles Peter Mayiga naye yawummulako ekiseera ekyo, naye kitumusiimako nti naye olwawummula yasigala akyaweereza bulungi, akyakola emirimu gye, akyali mwesimbu, akyafuna mulondo era nga yali programs ku CBS kwegamba. Ate eyo Ssaabasajja gye yava ate n'amwongerayo ekitiibwa ekirala. Kale nno ebyokulabirako bingi nnyo. Tulina mukazi waffe Mulwanyi Ssemwogere yawummula naye nze ng'ow'omunda kimanyi bulungi nti omu ku bayo b'amagezi ba Ssaabasajja. Ssaabasajja amwenyumirizaamu era amuweereza bulungi. Tekitegeeza nti owummudde enkomerero y'ensi. Sigala ng'oli wa kitiibwa, oli muntu eyeebuuzibwako, aweesa Ssaabasajja n'omuganda ekitiibwa. Banyawo ne basebo nziramu okubeeyanza ekujja abali okusabirako omukadde wa Katonda. Nsaba Katonda abawe ekisa gye. Ssaabasajja akuwadde engambo endala togenda okusamba minisita yawummula kubanga okusinga Obuganda n'okukunyweza emyaka gino ekujja mu maaso twetaaga abantu nga basamba ennamba zonna. Ffenna tulina ennamba zaffe, owa otatusiima naye tumanyi nti yatusiima tatuweereza ekitukola kino. Era ndowooza Buganda Bishop Weekitiibwa Ssekabembe bamuwadde ennamba ki endala yawummula Weekitiibwa Mulwanyi Ssemwogere. Naye ng'obuvunaanyizibwa obw'okuyimirira wano buteereddwa baba tabumpadde sinza kuyimirira wano sebukwebaza nnyo ate n'otugambye ebigambo byetugambye oyinza okuba nga obadde ogamba Weekitiibwa Ssekabembe njagala okwebaza. Otegedde obuyinza, amaanyi n'ensi eva kabaka wa Bakabaka noga nti nga sinnakola kintu kirala kyonna nava kuweereza kabaka wange. Engeri gyenyinza okusinga okumwebaza kwe kwebaza Katonda ava mu kimu nange ampadde amaanyi okuweereza nentuuka ku ddaala okusimbibwa. Okumanya ekkanisa emu ejjudde bangi bagyogeddeko ne Ssaabalabirizi yalyogeddeko, Omulangira Wasajja yalyogeddeko, Omukiika w'Olukiiko alyogeddeko,
n'abalala bagyogerako nnyo gy'owulira ne gy'otowulira. Naye nze kisinza okunsanyusa nti nga bwe mbadde ndowooza kirabika n'abantu abalala bangi nnyo balowooza era bwe bakulaba. Ekyo nange kyebaza Mukama Katonda. Era egy'olunaku lwonna nali bazibuddwange. Naye njagala webaze nnyo Oweekitiibwa Omubejja Masooli bye mwebaza yalaala okukunda. Naye yakoze kinene okulaba nti nsobola okubeerawo. Neriko ne mukadde waffe n'alinnya Nasolo nga ye asobodde okujja nange bampise naye sisobodde kujja. Kale nge nange nebaza Mukama Katonda yeebale nnyo. Ebbeti zibuza nnyo webale Ssaabalabirizi ayogedde ku nsonga eyo. Abantu bangi ndaba nga bakaluubirira obulamu mu nsi muno, ng'ekibakaluubiriza obulamu si kirala wabula kiri mu nju mwennyini. Naye kasita olabamu omuntu ebweru musanyufu nnyo bakwogeddeko okwogera obulungi, siriza gawakanya n'akatono Mukama Katonda yakuwa okwogera, naye ate yakuwa n'ekintu ekirala ekikulu ennyo. Simanyi bwe bakyogeddeko kati banakyogerako, naye enkolagana yo ennungi ennyo n'abantu. Omwami Sulemu yeegazanyizaamu era n'okulyawulira nti bonna gyavudde ng'akuyinga ennyimpi zimaze okwonooneka okubamu ekkanzu na biki, naye nadda eka n'agwa ku buliri n'aga nti nkomyewo eka naawe n'omusanyukira n'omwaka kyogwakanyakuta okubeera nti obulembe buno yakuwa abavubuka. Ekintu n'ekyo si kitene kubanga nze nga sinaana kulowooza nti ndiweereza obwakabaka. Nakuwadde nakyegombanga nnyo kuba kitange yaweza emyaka 48 aweza bwakabaka. Naye nze nali simanyi kiweereza obwakabaka. Naye tuba tuli ebuddu eyo omukulu munaamutegeera n'ayita abataka basisinkane. Nze nange nali tudde eyo n'asaba muvuunulire bye boogera. Nemugasa ojja kuvuunulira ne boogera nga bwemuvuunulira. Olukiiko bwe luggwa ne balonda munnaabwe abeebalize omukulu. Munnaabwe n'abeebaliza omukulu naye n'amugamba nti ssebo byonna obitukoledde era tusiima nnyo, naye bw'otootuukirize bwakabaka bwaffe na byaffe ojja kuba tulina kyekoze. Nemubuuza nti nzivuunule nanga nti bwe tuvaawo ne tudda eka twali tutambuliramu nanga nti yamutusooke tugende ewange ewuwe bayita esiterosi tugende ewuwe nanga nti omusajja oyo amugenze fotofansi ategeera bulungi. Namugasebo omusajja oyo omusajja mugizi nnyo naye nga alina engeri abamu muyinza okuba nga mumanyi bamutanga mwami Kakinda. Alina amasomero gudde yasomesa abantu bangi nnyo n'ebweru wa Uganda era nga bwagenda ewe tatambula na foreign exchange. Abaana be yasomesa ebyobulangira naga nti byagamba nti ebyobwakabaka wekyaliwo okukkirizaamu. Ndoza nimuwa shock nimuga nti ebyo tubikkiririzaamu naawe
abakadde naye kati bano abantu bavubuka tewakyali balowooza bwezi nemugandisebo okuddako omuntu ng'akulimba buliyinza omuganda obanga yeekweseemu si muganda yayinza okugamba ntayagala bwakaba kati mukama katonda bwandeeteere Ssaabasajja Kabaka nalinoona okubeera katikkiro wa Buganda nenga nti ndowooza okusongozebwa okusinga kusiibula bavubuka bano okulaba nti bawagula Obwakabaka n'abantu babalowooza nti kuwagira nabwetaba neebaza abavubuka Ssebo Ssekabembe owaawo ogamba nti weebaza Mukama Katonda kubanga obumudde omuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka oba kutereka kule oba kusibirira entanda nti obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka terikoma era saagala lowooze era nga kusabira kyokki ofune ekitiibwa ky'okuweereza Ssaabasajja Kabaka ate tokyakka wansi era mu nsi Ssaabasajja Kabaka gy'akusingize nze nkusibirira entanda ensi ekufuka ng'igiri njagala nga mmaliriza bannange mwebaze nnyo mwenna abajjuliza ekkanisa eno mwebale nnyo mwebalire ddala njagala ntuukire omukulu abadde akubiriza kwaye abamanya nga nemikolo bamanya nnyo kyetegera mu bizi era kyekyakuja nolwekyo okwaya nebaza nnyo abasobozesezza omukolo guno okubeera wano ate ffenna esaala zaffe Mukama Katonda aziwulidde era nkakasa ojja kuzikola embaga ezifaanana bweziti naye tekosiimye ate nembaga n'ogikola akuwerekere mu byogenda okuweereza mu byogenda okukola tetujja kukuggyako maaso n'abali wano bonna esabalaimaali tetujja kukuggyako maaso n'olwekyo buli bwotambula buli kigere kyosiitula manya nti tukutunuulidde ate manya nti tukuwagira mukadde wange yatumisha Ssebo n'alinnya Dorothy Masolo omulangira David Kintu Wasajja abaana b'engoma mwenna bali mu kisenge kino na Ssebo ne bannyamu bikomezebwa bakuwamira mirembe omukolo gwa kwebaza Otulas Kawembe Bwakabaka minisita w'ebyemizannyo n'okwemizaamu Bwakabaka wa Buganda kati tuli wano n'emirembe mukolo gw'okwebaza era omu gwe ntwalagakoola omono yawe mwebingi era mwesa sikujjangako liiso yajonguliza abantu ba Kabaka mwenna bawona
members of parliament, mumwaliro kule muli permanent, baministers abawumula, baweereza bannange mu mitendera gyonna, ebbanga lyonna ery'emyaka. Famire yange mweri muno, yonna yonna gyemuli, famire yange. Motoka eno omuzibu, naye abazze bangoberera ntiro. Bangoberera emyaka 10, temulaba nkuna speech mpandiike, era nempa speech. Naye olwo lunaku lukulu nnyo, olukulu lwa Christopher Kiberu atagenda kwakunasoma busawo, naye sikabeerera Lewis amaliza omwaka gwe ogwokubiri mu Makerere University. Mu kiseera kino mulimu abakulu b'amasomero mangi, mulimu bangi naye amasomero n'essomero n'abakulira n'essomero lya Medicine Secondary School basomero balinaeko n'abayita Medicine Secondary School n'abakyaliyo kubanga ebali eri prefect basaba bonna okwesukulu abakkiriza kwayo olunaku luno olw'ekitiibwa. Simanyi kwebaza kwebaza nnyo kubiraga muntu w'emutwe. Lunaku zino entono zetwakutuuka kati nga tukutuuse ntegeevu nnyo kikyoli owaze manyiiko obuweereza okwewaayo okuteekulabanyizaawo oboolyawo webali nnyo wanutiko njagala okwebaza okiraga kwatibesho diini naawe ndeebaza nnyo wamanyi mwalise lunaku lwego mwebale nnyo basawo ne banyaku lunaku luno lukulu nnyo obulamu bwange. Ebiseera ebisinga obungi awabawo keesi ng'eriko ebimuli abantu nebiga bwe babigamba tabiwulira, naye okuva emuzuwe omwezi guno basebo ne banyala okutuuka olunaku luno lwaleero nesize wano famire yange okwebaza. Mpulidde ebigambo, ndabye mpulidde emirambo, okusiima funye obubaka bwe neewuunya ne neebaza nnyo mu bulamu bwange nga ndi mulamu ntegeera bulungi era obubaka bwonna bulize mumpa naye omutwe nalagi basukulu bange abaana b'abaana bano ndisanyuka nnyo bwe bali wawa ku bubaka olwo ne bamanya eddaala gye neebaliza Katonda bingi kuddamu bamwanfuna zonna kubanga jatondakana n'omuli bano handova yange bagifula international terina weetaaluka mu nsi yonna. Obuweerero ekitiibwa n'ettendo basibo ne balina kusinga butayinza. Ennono yange okuvuga emmotoka saagala nnyo omuntu ankuba sipiidi esukka 100. Sikyagalira ddala naye olusinzamuleko mu mmotoka n'ebintu 5 okusobola okubatuukako eyo. Ntambuliddeko ku mazzi ge nali simanyi mu butonde bwange agamu amazibu ennyo twalire mukama wange ku nnyanja n'amuleekuma paka ssaawa 6 bwekiro alina omusajja w'amaliri tulimu bweyatabandiza paka luno ne babakolera nembaga kati nabuzi naye nange nina famire musooke muzike ku mazzi naye nalabira ddala essaawa ebyo yatekalidde okutukola byonna nolwekyo ebimazibwa bingi Katonda atukoledde ekisa ebeneeza okubeebaza kubanga kyekyandeese wano
musooke muwulire kino kyenjagala okubasaba. Mpulidde ebigambo bingi bisiima, mpulidde n'endaba obusungu, mpulidde n'endaba emirambo n'amazima. Naye olunaku lwaleero Obuganda mwenna njagala mutegeere kino, obuweereza bwaffe galinga magi. Bw'oweereza n'okumukisa bakwefunye obw'enjawulo emyaka 12 obukulembeze kukyuka neyanza bweyanza Ssaabasajja Kabaka akoze ki? N'olwekyo njakusaba ab'amawulire abaliwo n'okusikira ddala ab'ekyejo mbegayirira famire yange njiwa ekitiibwa temumpanda bigambo mu kamwa. Sirina lunaku lwonna agenda mu kwebaza lwesiba musingu nnyo eri Ssaabasajja Kabaka, eri Katikkiro, eri baminisita bannange beekoze nabo, eri abaana b'engoma abanjagadde bwebati. Ne ku lunaku luno nga masekkati gaffe muyinza okutumanya muzigo bwa ssebo Omumbejje n'Alini Nassolo mu Bwakabaka bwaffe. Naye mumulaba ekiwasa mwandisituse mwonna ne musiima ne mubeera Ssaabasajja Kabaka mu ngalo. N'olwekyo mbasaba musigale ekatutandika nakyo nga limulibamuze nnyo erina mulungongerera. Musigale ekatutandika nnyo eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka y'okuviira ddala Katikkiro, abataka, ab'amasaza, ab'amagogo na buli muntu yenna kubanga ekyo kitunyweza. Tero bagamba core values, core principle and core ideology. Munywereranga ku bintu ebiyisa oluusi nebibanga bikuseeseetula okuggyako embizo gyetuyita competitive advantage, ebikuleeta gyetuyita competitive disadvantage. Sigala mubinywerera weewaawo. N'olwekyo basobolera byabo kikibadde kikulu nnyo, muzikirize kaakati ngende mu kwebaza kubanga kikyasinga okunyumiriza wano. Abasomeranya beebazemu Katonda akolera ebikulu nzaani n'efamire yange aziza lutikko emirembe bweru saaliddwa yonaba kibiina kyange kinene nnyo ekyabavubuka bali bweru naye nkakasa muli emisindalo bawulira. N'olwekyo Katonda akoze bulungi. Weewaawo tumaze okubaza Ssaabasajja nesiyinza okwebaza mukama wange Siko kubanga ambedde aluŋŋamisa ampadde eggaali ddala emikwano gy'emirina abasombi bangi mu Buganda bisakiri Uganda yonna. Wano waliwo bavubuka abantu ba Kabaka bafudde mu Bwakabaka obw'enjawulo bonna mu Buganda n'abalala bonna bagoberera egenda maaso. Okubeerawoza nkongeeraze nnyo Katikkiro ne Kabineti byafaayo era bukyakolerwa obuwagizi n'obwekujja kubasaba twongeremu buwagizi kubanga ensi bwezityo ezisimba. Neebaza abalangira n'abambejja kubaneebaza nkuumidde kumpi nnyo okuweereza kuno neyanza
abataka abakulu ab'obusolya jjajja wenenyosumulwa bajjajja mulwa neyanziza ne famire yange ne bannange bonna nempeereza nabo mutukoze bulungi. Olukiiko lwa Buganda naddala akakiiko akabadde kantwala akabavubuka emizannyo okwemuza nabo ekitiibwa Sseguya omusomesa omutendeke tuusa bannange ab'amasasa ab'amagogo ab'emirimu abatondo mwenna mu mitendera gyonna abaweereza mwebale nnyo mwebalire ddala. Mikwano gyange okuva mu Central Government ku mitendera egyo gyonna baminisiters mweba abapalamenti n'abalala enkolagana yaffe badde y'amaanyi era nja kubasaba byonna bye tubadde tukola munnanga nzidde mu ofiisi mu mubeere okulaba nga tusobola okuzimba obwakabaka buno. Obukiiko bw'abavubuka emizannyo n'ebitone okwewumuza basentebe omwami b'obukiiko mu kanisa eno mujjudde buli kitundu kya Buganda mwekiri olwaleero. Batange neyanziza neyanzidde mwebala obuweereza obwo era nja kubasaba ekirinfulatini ejenti ng'ebyo byonna byetuse tuzimba era byetukola nga mubitujja maaso wano kituyita unsuccessful success. Senga ebyo byenkoze nammwe bidde emabega kiba kitegeeza okulemesebwa nga balina ekyalo kibulako. Nolwekyo mbasaba tugende maaso. Waliwo akakiiko basobole banyabo ekitwa Saamu Ministry, akakiiko ak'ekikugu ku nsonga z'abavubuka. Bamemba b'akakiiko ako ngeri enjawulo gye basaba kuyirireko abaliwo abasobola okubaawo. Omulangira Suna Lutoyo ssentebe waako ne munnange ono Joseph Senkusu n'engedde omuweereza munnange Hassan Kiyemba akakiiko ako makubiri balina tutuule abasajja mbasuubizaako nga batuula ennaku oluvannyuma tebeebasinza bingi omulundi ogutali gumu nga basimbira Buganda ebiwandiiko ebyenjizo ebi-architecture nzikiriza mu kuzimba nzikiriza mu process naye batukoze bulungi bwe nali bayogezi bategeeza nti ensonga z'abakuleeterezeddwa zisobola okutambuza Buganda emyaka 5 ng'egenda ku mazima n'ekuzaabukuda ng'ekkula ennene ebatuzimbidde ennambika y'abavubuka Buganda Police. Ssaabasajja alisaako omukono ekyapa kikombe tujja kubasaba mu lutalo lutuli okuzimba Buganda ekiwandiiko ekyo tulabi Buganda kisome okitegeere. Nolwekyo bakulu mwebale nnyo mwebale ddala. Nebaza federations zonna nebaza minisitule y'abavubuka mu Central Government n'olukiiko lw'abavubuka Tawanyuka National Youth Council, abakulembeze b'abavubuka obwakabaka obulala, abavubuka ne bannabyamizannyo mwenna kasibo ne banyago mwebale etusobodde okuzimba. Okuyingira minisitule eno katina tusasana abannamikago banakola Airtel UNAIDS nkakasa mwe bali mu kisenge kino Centenary Bank n'ebitongole byonna mwebale ddala. Engeri enjawulo njagala okwebaza emikutu gy'amawulire gyonna mwebale bannange mwebale ddala. Basibo ne banyala abakola emwalimu ekulu naye bakisirabangako. Nali mu press conference ezaayo ewaali ofiisi abasajja n'abakozi bano abamu nga bakutte kamera naye nga mwetuli bakaaba era batabantu abo ne bugabona wendi sifudde. Nolwekyo omukwano ogumu so omukulumugerwa n'abalala bonna amakampuni gano PBS n'abasajja kugamenye n'ekimunyiiga NBS NTV byonna sooti n'abalala bonna mwebale nnyo mugende maaso kubanga
kubanga olubandiso nnyo mu by'okuzimba obwakabaka bwaffe n'enteekateeka zonna tweyanzika ministry Hassan Kiyemba nengeddeko Beatrice Naluko Saddam Sebuyira n'abalala bonna kisobola kamenya bamalayo ebitongole by'obwakabaka byonna enkolagana yakubadde ennungi nnyo. Nja kusaba munnange azize mu ofiisi mumu obuwagizi obwo muzikirize neebaze famire yange gasebule banyabo waliwo kintu kyena okulaba wano nga baweereza bano obuweereza naye nga sekutuuka mu bunaanyizibwa muno nemanya ebiso bya famire yo obuweereza nga mukadde mumanya mulisimugeri bwalebere omukyala bw'atakubeera bitabuka omwana bw'atakukunira linnya likuni kusomero ly'omutwalo n'omuminisita wa kabaka ne bakuyita ne bagira ensonga bitabuka era nozikutuuka muweereza nemanya nti olina obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze okutuuza famire y'okufuna obuvunaanyizibwa n'obalako obuzito bwe beekise nti nabo gyebabeera balina okukuuma erinnya. Njagala okwebaza bakulu bange nga bwe nabasitudde abaana bange bonna emugeri enjawulo nebaze nebaliza omukyalo emyaka 10 abatazuka esaawa 10 emirimu gyange gibadde emisimu mu wiiki nasobola okufunamu langi omulumu naye nga nkwawaka nga sifunye lunch nga sifunye breakfast naye nga nfunye lunch. Tusaana okusoomozebwa offices naye mukakyalo yalina okusooka okukuŋŋaanya n'okuluŋŋamya Katonda yakola bulungi mu mukyala isi era ambirire nnyo mu kitu kino ekyokwebaza nebaza abasobola banyamu Obuganda bonna munkozi bulungi bannange neyanziza omukwano gyentabadde obumu n'ebwewa Uganda mukukabalaluwa lwatubona gyekisobola okutuuka kwa minisitule ekiwakyabavubuka kisuka Buganda bannange mwebale nnyo mwebale ddala mu abantu ba Buganda bonna. Ekisooka okunywerera ku Ssaabasajja Kabaka n'enteekateeka ezizimbiddwa zonna Bwakabaka. Ekitendeka lugenda afukamire mu matuku g'omutima gwange Buganda gyeva natandika okweza Obwakabaka mu 1993 nga Kabaka anjatidde erinnya lyange ng'omu ku bavubuka abaana abasooka okukiikirira institutions. Wano ndabira omunnange Oweekitiibwa Abbey Kayongo kusaba oyimirireko etwatandika naye simanyi Oweekitiibwa Kamuka Mukasa waali watudde twali naye olukiiko lwasookera ddala simanyi Oweekitiibwa Kamuka Mukasa nsaba mweyimireko obwedda sirina kulaba n'Oweekitiibwa Moses Wamusimbi twali abavubuka abanana naye okude mubuufu n'olwekyo njagala okwebaza bannange mwebale basabye tunywerere ku Ssaabasajja Kabaka mu kusoomozebwa kwonna lwaki tekugenda kutuuka ne munywerere ku nteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Ekyokubiri okumanya nti ffenna mu kuzimba Obwakabaka buno tulina omuwendo ogw'okusasula nga tunnatunuulira oli oba ono takoze kino takoze kino buli muntu tumanya omuwendo gwo gw'olina okusasula mu kuzimba Obwakabaka. Muve mu kwewuunya ebigenda mu maaso omwandiisi we yakita support concern eba n'abantu bangi naye mwetabe eno get involved get engaged tuyita support influence mu kuzimba Uganda ne Uganda mutunule enkaliriza pay attention mwewala okuwaamu ekikugamba abavubuka muyita attention deficit disorder. Buli kintu mukiteemu amakulu temulaba naye nga mukikunula bulungi sobola okuzimba eggwanga. Ekyokusatu
mu bintu bibiri ebikulu ebikyusa ensi okubira ddala ku nkyasa ebintu mentorship and succession. Eno succession yange mugiramu ebisimu clean namwe mwetegeeteege okupira ddala ku level ya family ne kuvunaanyizibwa kata office omanyi ti olunaku lulikya wera okikola ki ate tetugeranga bintu mu office era tetunyiganga kugenderezo abalaba handover yange wenatuuka ebweru nakola akabonero akalagira ddala nti munnange mukwasiza office sajjira zimotoka yange zonna nazimukuba mukyala yali amugazimu ne mugana eno eyawakati gikyusi ekirategeeza nti eyeemalira okujjako nga munnange antisi muwanguzi ate kisigenda kera kumatete wange kyekyamuzooki oba tiwawaayo office n'olwekyo Uganda olwesiza okubakulamu era mentorship ensi zituukira ku mentorship buli katonda kwaga ekitole kubaako kyosomesa okubira ddala ku famire kitwala emaaso nabigala okuba ntaleka ekitundu kyenjagala okubagiramu esale yonna tusosowaze enkola yakwata muno omukono abantu ba Buganda mubeere bannammwe mubayambe tekikugasa kusituka wekka nebulandi wange ono omanyi bulungi kyerugamba abantu nti kabaati obanga mu kikomera kyomunda oli nyonyo wageneko naye ngaebweyi kalamojja ebiri ekalamojja eberi wekikomera kyo biri kusangula lunaku lumu tugayagane njagala mwekiremu ddala ngiyita the biggest dog syndrome nti engwe enenya bwemu awantu wamu ekyo kitidde ddala ebyazaffe tubeeragane tulabenga buli muntu ofuba okusitula banno tumenyezeza nnyo era okujagirira amaaso ensonga z'abafuzi temulagajjalira bukulembeze ate era temukubowa kwetaba n'abakulembeze mbagamba kibana ekijjuza ekkanisa eno nze mu bulamu bwange ensonga yange entuufu y'ensonga yange ennungi manyi kutulizo zimanyirozo emankuleeni nja kubasaba n'obuwongeefu nammwe mutambule bwe muti bwe twogera ku by'omugago obwensi bw'abantu mulowooza ku bintu binene basebo ntera okubagamba famire eby'omugago ebyensibo ebitandika Katonda okuwezadde n'okuba mugagga okulisomesa okuba mugagga olikundira olikuza obulungi n'okuliteekateeka nesigiteekerateekera bintu obwerabirivu bwange nga nogenda kuwummula naye ng'ate ebitandika butandisi era ekyo kyobwebwebuuza kujja nti basomesi famire zaffe zonna ziyita mitendera esatu omutendera ogwasooka gwakolayo gwali gw'amagezi tegwali mulimu gwali gukozesebwa bwerumya bwesaddaaka ne bazimbira obugagga omutendera ogwaddako bw'abayivu badekuli diploma certificates n'ebirala bali bulungigo basula bulungi balina amaka mu byalo balina amaka mu kibuga naye tebayigiriza baana kukola kati omutendera gw'abaana okugenda kulya byonna ebyo okukakkana empya zonna zitalesinga obungi zirabika nga zijja kuddayo olugereza wamu tuba ne creativity generation tuba ne stasis ko tegwogerako ne bigenderawo okola ate ne dissipation ko ne buganya omala okukakkana omutiko ogwokuna buddayo mu bwatu buli obupakasa obubi abantu ba Buganda ekyo kyo kigenda kuvunya kibasomesi ensonga esembayo y'omusanvu njagala museekesera ngasiibula twamala okujaguza amazitiikira gafeesa abasajja kabaka obubaka bonna bwe yatuwa abasajja ne banyabo bwali bukuumeerera bakubasaba n'obuwongeefu mu butunuuli mu busensule saagala mu bufuule ng'omububwomu attitude statements kitabootoboota amawanga gamu galitwako
si ngongo tukole bintu kyekyokola. Nkakasa waliwo emisogyeko omulimu omubisi kubanga mu nsi muno tuba ne guilt. Osobola okuba guilt by commission, by omission, by association. Ebisogyeko byonna mu biti mu nsonyi Segongye kukyakona njagala okwebaza mwenna yeekanga ekula kwekitulookuna kusaamu ku lunaku olwokukola ndibasasula kiizi tulekunyumite Profesa Kati n'abalala mwenna beetaaga esebesebwa bulungi bapamani secretaries ba gavumenti ya wakati Dr. Kamanda Richard bakommissioners mukama wange Ssaabadinkoni nabadde kwetonda kunabadde kukkiriza bannaddiini mwenna mukama wange Archbishop omusizaako emmotoka nga bakuyingiza wano neŋŋamba nsaanyi bannange mwebale nnyo mwebale ddala kulukulu bya kirowoozo kino wakinamu omukono nkwebaza nnyo wazze wano olumutebi wazze wali omukuleetako ekirowoozo ky'emisingi nabadde musagalire muyeekaakuwa ne mukukakushenga teyazze olyawo n'abantu abo mubeebazangako ddala kamushenga ku nsonga y'emisingi etukola bulungi malirizenga emaliriza bulijjo mukolereze wabatagitwako nenkola eggulu gabagendeja ayi Katonda kuuma Ssaabasajja neyanziza nnyo akolera okutakatira kulayika mu Afrika mwebale nnyo mwebale eddala omusinga omungi nnyo ssebo omumbete nani Dorothy Nasso
kwebaza ko ekitiibwa Ssekabembe obuweereza bwaddemu Bwakabaka emyaka 10 kati kwebaza kuno Namirembe kulemeddamu kyaffe mu Katonda Ssaabalabizi wa Uganda Bishop Stephen Kazimba Mugalu Ssegawa Giradi wano Namirembe. Mutaka huu ni
ati wano Namirembe Kasido mukolo gwadde kiba kwebaza okuweereza bwamazeemu emyaka 10 ng'aweereza Ssaabasajja nga misawo ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Namirembe Kasido staffe Ssaabalabirizi Stephen Kazemba Mugalu yakulembeddemu okwebaza kuno Oweekitiibwa Ssekabembe Omumbejja insisting ati osigaleyo ate tikitegeera nti bakugobye mu ttiimu naye baba bakuumuzaamu bateekemu ne ku maanyi amapya olulala nga naawe weweetereeza oluvannyuma lwakwongerewo yenkola eringa nkola ya mupiira so n'olwekyo tewaliiko kisaana kumizanyo kubanga abaweereza bangi naye twebaza bwebaza nti oli bamuwumuza ng'akoze bulungi ng'ate akyasobola n'okudda ekisinga okutusanyusa tewali kunyingira mu ofiisi kubanga ofiisi sizansikirano
owulidde abensikirano be bayinza okufuna ekizibu. Pesa wakati nga tugaziya obubaka bw'omutanda bwa Ssaabasajja olina ebigambo by'enjawulo bye wajjanga okozesa mu interviews ez'emabega ze twakolanga oba oli awo nga zeesigamya ne ku bumu ku bubaka Ssaabasajja bye yatuwadde eri abavubuka wakati ng'oli munnabyanjigiriza addukanya ettendekero eririmu omugigi gw'ekivubuka. Ekikulu mu byonna baabaganya okubongoota kwe kuddawo nga ng'ofuluuta n'olwekyo abavubuka mubeere alaati olutambule n'omulembe mumanye ensi wabwe wedduka eri ku sayizi yaki sipiidi yakizungirizi namwawuga kwe mutandika okukola ki otherwise bijja kubaleetera ebizibu mujja kusigala emabega mu kifuwe nga bukiza munda naye nga tewakyali kyakola olwekyo mubeere alaati babawa omulembe omutebi tebagobawa mu bigambo muteeka okuteeka mu mikono era ndowooza puroguramu eziriwo kati zonna oziraba zife balinga bavubuka naye ate abavubuka bo tebakimanyire mu ngeri eyo katubasabire namwe muzuukuke ng'obudde tebunayitirira basanyufu nnyo waliwo abadde abuuza ekibuuzo naye nga bakyogeddeko dda kino kiringa mupiira mu mupiira omulamu bayinza okusikayoko n'omulamu katono ate nokola ki naye kigitegeeza ti mutiimu oba okoze ki oba ovuddemu n'olwekyo twebaza nnyo omukulu ono n'okutwagala n'abavubuka n'okukolera owa Ssaabasajja n'okukolera emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ng'ate yeekoze eki yeekanyizamu ate n'akola ki kwebaza. Obusiraamu tugamba Katonda tugamba mwebazenga nja kubonga n'olwekyo bw'oteebaza ate naawe n'okwongera tebakwongera Katonda ayebalanya abeebaza olaba n'abateebaza abawa naye kati Katonda yeebaza ajja kusigala ng'alirerekaki era ono talireejola News Uganda tuwalula mirembe Oweekitiibwa Ssekabembe abadde yeebaza mukolo obuweereza bw'emyaka 10 ng'aweza Ssaabasajja Kabaka byawumudde Zesega Wagiradi wano Namirembe Kasiddulo. Sonyiwa bange Oweekitiibwa Ambassador Alhaji Professor Vice Chancellor wa Kampala University and Chief Scout of Uganda. Omulembe ogutadde mu kivuuka gwa .com gwennyini. Fene empiso abasawo abamu abali ku training wano Namirembe wano Oweekitiibwa gitereeza Victor News Uganda Namirembe mukolo gwakola Oweekitiibwa Ssekabembe obuweereza bwaddemu Obwakabaka nga minisita w'ebyemizannyo Obwakabaka bwa Buganda wano Namirembe Ssaabalabizi Kazemba Mugalu yakulembeddemu okusaba kuno.
Digital News Uganda Sekabajira Kiwani n'emirembe kulo kubadde gwa kwebaza era obwakabaka bwa Buganda bukikiridwa n'alinnya Dolose Nasolo akikiridde kubwa Basabasajja Kabaka omukolo gwakitwa Sikabembe nga yeebaza muweereza bwamaze emyaka 10 ng'awezanga misawo ebyemizannyo bwakabaka bwa Buganda. Digital News Uganda Sekabajira mwebale nnyo mwenna. Sikabembe